Sokwati mmotoka yaffe gye twakusondera ogituddize. Wajja oli munaku ensi n'ekuyamba ne bakusondera n'akamotoka. Leeta mmotoka yaffe. Tetujja kugulira mmotoka yaffe ate omala otujolonge. Buli wempita wonna obwedda buli wempita wonna nga ebyasheka kiti bikyayongera mu maaso okutambula. Munnange buli muntu ayogera kirala, buli muntu munnange ayogera kino. Kaakati nno ngudde katambi awo mbu okumuyiwamu emmotoka bannange. Byonna ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo. Ddala kituufu accident yagifunye omukulu munnange atesheka kiti byengenda okubeera nga nkutuusaako mu maaso awo, era nga nina ne King Saha engeri gy'ayogumizaamu bukomansimbi bannange kibadde kikambwe. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi kansoke nkutegeezeko munnange n'ebitambula ku mukulu munnange atesheka kiti esaidi eno. Twalabako wali obubaka obwatredinga ennyo ku mukutu ogwa TikTok. Sheka kiti we yavaayo n'ayogera ku kyennamugongo abalamazi munnange esaidi eyo, naye nga ebyo byonna bibadde bikyagenda mu maaso. Katusooke tuluve ate ku ntoli. Sokwati mmotoka yaffe gye twakusondera ogituddize. Wajja oli munaku ensi n'ekuyamba ne bakusondera n'akamotoka. Leeta mmotoka yaffe. Tetujja kugulira mmotoka yaffe ate omala otujolonge. N'Abakatuliki baasonda emmotoka eyo gye weeyagaliramu. Kati gwe sebo tukujjukiza nti twakusondera emmotoka. Tala ogwa akamotoka ke bakusondera obulamu bonna olina bwazigizago olina tugabane. Omani n'ogira okubulwa wosula oli mubbi nnyo ndeke mulangire bw'ate tunayogera. Anyway, abantu muvuddeyo ne mukola video ennyingi. Seka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalokole mukama affe yebasibwe katusubire buli kimu kitambula bulungi paka kulya. Muvuddeyo ne mukola message, ne mukola videos nnyingi mpitirivu zitambula no ku TikTok. Kye amazima abasiramu wano tulimbyemu. Kyatandika ddi nti kye amazima omutandika okuwa omuntu mugenda kumulangira nga bulangizi bwe muti obusiramu obwo kye bulagira. Mwenna mwagala tu proving anti Seka mwabamu emmotoka. Mwenna mwamusondera. Kyemugamba ebirungi byonna byazenga akola. Kino kimenyawo buli kimu kyali akoze ekirungi. Bwe bw'Obuyisiraamu bwe mugamba. Abasiraamu mulimbyemu waneeno buli yakoze video buli musiraamu akati mu studio munnange atikabuka naye nga kamiliyoni ne Fik Famika eguddeko munnange. Actually yekola bonno esoose byengenda okubeera nga nkutuusaako vibe ziri waggulu mu studio eside eno. Ate nga mu maaso awo nina munnange oluyimba lwe olwakomanda kyeruli mu kukola Nigeria muganda wange. Ngenda kubeera nga mbikubuulyako mu maaso awo. Kati sigenda kubeera nga ndwawoko kansooke nkutegeezeko nti no Kamiliyoni waliwo ko wali live yabaddeko omwana mulenzi ono Kamiliyoni ne Fik Famika nkugambye nti yo kolabo esoose abantu bano ababiri esaidi eno naye nga babadde gesta mu studio ebadde ekutakati. Abakatuliki bali kuli, Abakristaayo bali kuli, mwenna abalokole nga muli kuli. Omulokole nakula live nga kye kyamazima bana mujje tusinze Katonda. Katonda olw'ebyo byakoze ebirungi. Amazima ga Katonda ne mugaana okujja. Oŋŋamba otya ku lunaku olw'okulamaga n'ogenda n'osinza ebibumbe. Yes, abajulizi kituufu. Tubasiima nti kye kyamazima twali badde nga tujjukira bujjukizi lunaku lwe luno lunaku lwaffe abajulizi lwe baafiirira. Kakati nno ku saidi eyo era nga bw'owulidde munnange ebitambula esaidi eyo naye nga munnange bikyagenda mu maaso okutredinga eby'omukulu munnange atesheka kiti. Awo nno mbadde ntambula era bwe nkuyidde katambi awo mbu okumuyiwamu bannange nti n'emmotoka bannange. Seka kiti tasabangako ndiga yonna mmotoka. Endiga zezeeko baana nga zisinika manyo Seka tumwagadde nnyo tumuwe ebirabo. Yabibasabako oluvannyuma lw'endiga okwekobaana ne zimuleetera ekimotoka ekifu kye baleeta. Mu bimmotoka zonna ekyo kyekimotoka kye mwajja nakyo. Kati n'abasiraamu beekobaanyi ne bafuna emmotoka yiyo gye bayita emmotoka TX ne number plate ziri wali eringenda kuzibalaga. Yiyo mpya ebisumuluzo biibino bintu si byakwesudiya. Muddamu ne mutusinikirako amannyo mbusimanya maamu ekimotoka. Mujje mu kinoni ate omugana tugenda kisuula mu mwala gwe bwayise. Kamaleno gibagulirawo ko mugirabe. Mwizoloza byakwesudiya nsanza emmotoka biki. Yiyo
iyo gye bayite emmotoka kati muddamu ne musiriwala mbusimanya biki bikimwamu emmotoka musimanya biki abeetondere Sekakiti temwamuwa mmotoka kwogera ayogere bye mwagala ayina kwogera mazima ayina kwogera busiramu kye bugamba naye nga byebyo munnanga ate ebikyagenda mu maaso ku mukulu munnanga ate Sekakiti kakati nno ngezezzaako okunoonyerezaawo omanyi ffe wano tugenda okuwa ekintu nga tumaze okinoonyerezaako naye munnange nti nno obubaka obwo bw'olaba obutwedinga ennyo ku mikutu mbu byali bikadde munnange era kisobodde okubeera nga mbikuleetera wano ku Jaminat Yugi ekituufu kiri nti omukulu munnanga ate Sekakiti teyagudde ku accident ebyo byonna byolaba munnanga ate ebigenda mu maaso esayidi eyo naye nga byebyo munnanga ate ebitambula esayidi eyo kati kankugyeko kankutegeezeeko esayidi eno munnange ku mwana mulenzi King Saha yayugumiza bannange Bukomansimbi. Oh my God. Munnange abantu babadde bangi mu kifo omanyi King Saha alina ennyimba ze zino munnanga ate ziri muganda wange enkambwe zi TikTok life awo zikamwanyi ennyimba nyingi nnyo munnange naye nga zasaanikidde munnange ekifo kino era nga boogezaako okulaba kansoke nkuweeko katambi kano byebyo no munnange ate ebitambudde esayidi eyo ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso eyo n'ebirala gwe kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawoko ate mu maaso eyo n'ebirala